The FDC leadership at Najanankumbi opened the process of picking nomination forms to fill positions of the Suna Road, Mugema Road, enguudo zonna zitandise okukolebwa n'oluguudo olutunudde mu wankaaki wa Lubiri wa roundabout ya Kabaka awo zonna zitandise okukolebwa naye abakulembeze baffe ba MP bwe bavaayo ne batandika ate okwagala bakunga abantu. Eggulo nalabye omubaka wange wa Parliament wa Lubaga South Alozias Honorable Alozias ng'akunga abantu Enyanama n'oluguudo luba terukoleddwa ngenda kuyikunga abantu mwenna mwekalakaasi gavumenti bwe batewadde ssente. Omubaka wa Parliament Alozias ye gavumenti ne ssente zonna ezikola enguudo beziweebwa executive director wa Kampala KCCA yaziwaayo. Kati amanyi okuleka okuwuddisa abantu n'okwagala okukozesa abantu ensobi. Amanyi ssente ziba ziweereddwa ekitongole ne ssente ziba ziweereddwa kubanga yatemaatema budget mu bufunze yagitemaatema ng'omubaka wa Parliament. Kati amanyi ssente ziweereddwayo okukola enguudo ne ziba teziweereddwayo. Bannakampala twagala okubaguma nti abantu ng'abo bakulembeze abagala okwenoonyeza ebyabwe n'okuyisaawo bye baagala n'okukozesa abantu ensobi tembawulirizanga tukwataganyizenga wamu okulaba nti nno tutambuza ekibuga kyaffe n'ensi yaffe okutwaliza wamu. Essente zaweereddwayo okukola enguudo nga ffe abakulembeze b'ekibiina tutunuulira tuli liiso tubuuza naffe ekitongole kyatutegeeza ssente ze baba bawadde okulabika nga bakutandika okukola enguudo. Naye tusaba gavumenti nga ne mubaka wange Alozias yakunze abantu okwekalakaasa mwali tusaba gavumenti eyongere ekitongole kya KCC ssente okulaba nga bakola enguudo zonna ziggwe kubanga yatemaatema budget. President Museveni yali eri nga custodian atuula ng'omusaaniisi ne Parliament netemaatema. Kati tumusaba atemeeteme ssente bulungi nnyo n'oluguudo lw'Ennyana lwe yadde akungirako abantu naye olukolebwe bulungi ekisente aziwe ekitongole kya KCCA bakole enguudo ezo. Ekyokubiri, abantu bonna omuntu yenna omukozi abantu bamulwanyisa. Kisaka nze muwa credit ebbanga ng'executive director akoze emirimu mingi. Eggwanga lyaffe ekizibu kyaffe wano ne Kampala okutwaliza wamu ebbula ly'emirimu ly'abavubuka kireese ekizibu ky'amaanyi. Afubye okulaba nti asika abavubuka ne bafuna emirimu. 7 Hill muziraba abavubuka nga barayumbalaba abavubuka nga tiimu abayera enguudo bonna tufubye okulaba nti abawe emirimu bakole. So naalisabye nti tumwongere bwongezi maanyi n'okumuyamba naye ogenda n'otunuuliranga bannaffe Honorable Chofa ate omuntu wafu wa NRM omuntu wa gavumenti ng'ate afaayo okuba executive director ng'ate amulwanyisa. Naye ffe abantu baffe abamu tubamanyi bw'ayita ayigigi mbu akwate Kisaka ate nze sisuubira ayigigi kukwata Kisaka n'aleka Chofa tugabye kuba Chofa tugabye zikurap Chofa tugabye. So saali yagadde nnyo Chofa kulumba munnongo oyo mukola mu kitongole kikwate mukola ya gavumenti emu ate kulabika nga weegatta n'abantu b'opposition ate kulabika nga muteera abantu abali enguzi mu Uganda bannayuganda ate baana bamuzaala era lwaboogera nsonga lwaki Hajji ayogedde ku okulu minisita bano abakozi abawansi abali enguzi beetaaga okudisipulininga naye ate tolanduka bulandusi n'ogenda n'oyogera nga bw'onoogamba nti waliwo ekizibu n'otuuka ku mukyalo wawaka n'omutwala ku mawulire kubanga ye alina obuyinza. Actually bwe boogera kuli enguzi mu Kampala baba boogera ku baminisita ba Kampala nti be basupervisa b'abantu abo be batakoze mulimu. Kati bw'oba kubonanyako ng'omwami mu nnyumba togenda n'ogamba bannange si byange ebyo byagundi ffenna tuli wano nze ndi musumba. Adamu bwe yabaali ekibala Eva yakimuwa naye Katonda teyavunaana Eva yabuuza Adamu oliwa. Kati gwe olina okubeera answerable. Kati minisita yalina okubeera answerable eri Kampala then n'alyoka abuuza technical staff omukozi we kubanga Idi mukozi wa minisita wansi nga bwali omukozi waffe era ye supervisor we asooka yabadde amugamba lwaki kino na kino na kino. Actually talina nsonyi kubanga okukwekangabiriza kwennyini simanyi oba ekigambo kirungi okukwekangabiriza kubanga ensobi ze azisifutingo zizza ku balala. Kati wabanga nasobola kulaba Kampala tujja ne tutangaaza bannakampala n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Secretary General tumaze omubuulira ebizibu kubanga mukama waffe Secretary General
akola lipooti naye yennyini mu kabineti atuulayo n'asobola okulala. Twagala tusaba nti ssente ezaweebwanga mukyala Jennifer Musisi emabega yonna ziweebwe mukyala Kisaka. Mukyala Kisaka tumaze okumulaba nti ye mukyala asobola okuzza emitima gy'abannakampala n'okwewula abantu bannakampala n'abantu okwagala gavumenti ensi yaabwe ne gavumenti yaffe. Gavumenti tumusaba, tusabye naffe nga ruling party chairman ne secretary general twogera naye ne bakaba baffe twogedde nabo Kigongo bonna national vice chairman bonna tumaze okwogera nabo ne mukulembeze eggwanga yennyini okulaba nti Kisaka ayongebwa ssente n'eggwanga mubadde mulaba ebizibu bye libaddemu eggwanga nkonome nga si nnungi ssente ng'eggwanga ate liri bulungi naye batukakasiza nti eggwanga bwe linaabaleteredde bulungi bagira bakozesa ekiriwo bagenda kumwongera ssente era enguudo tukakasa bannakampala mbeere bakakkamu zigenda kukolebwa zonna era ekibuga kigenda kwaka kuuma obuyo